Buterevu likuchenda munana katonyeze musanvu era ng'oli mu programu y'enganzi muwanguzi tawanika katonda waffe waddala oyo byonna biyinza era bisobola. Prosper Junior School Day and Boarding erisangibwa Nabweru daycare kulira n'ekisaawe be batuusaako programu yaffe n'enganzi muwanguzi tawanika era nga mikwano gyaffe abalungi gye tugenda maaso oli wa ddembe omwana wo oba wa mukwano gwo oba wa jjajjaawo oba wa ssengaawo okumutwala ku ssomero lino kubanga liyina buli kyonna ekyetaagisa omwana okubeera nga afuuka ekyo Katonda kye yamuteesereza. Talanta ziviirayo ddala mu kuyimba mu kuwuga mu sports zonna ate nga endabirira y'abaana nnungi ddala, endya yaabwe ennyambala enkola ya buli kintu kyonna nnungi ddala ekisaayo weekiri ate nga n'abaana bwe basomera ebibiina byebyo dom father ne dom mother balina entegeka entuufu ddala omwana we gy'asobola okubeera ku ngaali mu mikono gy'omuzadde n'avaayo ng'asobola okubaako kye yeekolera ddala n'okuyiga n'empisa ate nga essomero liri ku musingi ogw'obwakatonda lisobola okutraininga omwana wo mu mpisa ezitya Katonda. Mikwano abalungi gwatawana n'omwana okutambula n'ogamba ate naamutambuza nti ate mutwale ku makya ate mukomyewo tokitawaanirako ekyo vaani weeziri omwana bajja mujja ewaka bamuleete ku ssomero ate bamuzzeeyo ate gwe nno agamba ati anti nesigenda kukola anti omwana wange akyakula dekkeya bagirina okuva eddala ku mwana w'emyezi 6 era nga bamulabirira bulungi ebyokuzanyisa weebiri ababasinkana ababalira balira ddala bulungi nnyo era nga kawungeezi oba omunonayo naawe kenyini ojja kuba ng'okyerabirako ddala okusinziira omwana wo nga bw'anaabanga atwalibwa oba nga ayisibwa. Basange ku nnamba z'amasimu zino 0701978 oba ku 0392964930. Teweerabira nti registration egenda maaso era nga ebisale by'essomero bijja kubanga biteesebwako. Ate era nenkugamba mukwano okujjukiza ddala ti ennaku z'omwezi nga 13 si yeno sande jja ennaku z'omwezi nga 13 essaawa zigenda kubeera 7 zennyini. Emiryango gy'emutunda Christian Fellowship gigenda kubeera nga giggulwawo eri olukuŋŋaana olwo olw'abaami olugenda okubeera mu kifo kino era gwe omwami omukyala alina omwami naawe mukwano gw'omuganda wo byonna muleete asobola okuba nga ayigirizibwa ate mu ngeri endala ez'enjawulo. Olwo nno bwetyo bwe tugenda okutambula ennaku z'omwezi nga 19 ate tujja kubeera n'olukuŋŋaana lw'abaana ba students okuva ku senior 1 mpaka ku university. Emiryango gijja kugulibwawo ku ssaawa 4 zennyini olunaku lugenda kubeera lwa 6 ku ssaawa 4 zennyini emiryango gijja kuba tegigguddwawo ku lw'abaana abo okubasomesa n'okubayigiriza. Olwo nno lwe tujja okwongerako ate the following day tujja kubeera ne basingoozi ennaku z'omwezi 20 mu kifo kino Emutundu Christian Fellowship era nga bajja kusooka bagende ku kusaba makanisa gaabwe basabe ate ku ssaawa 7 emiryango gy'Emutundu gijja kuba nga gigguddwawo abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi basingo. Mukama olw'okuteekateeka okulungi katugende maaso n'omuwanguzi waffe ate era tubeere nga tweyongerayo mu kaseera kafaanana bwe kati. Kakati kye nabadde nerabiddemu waliwo we twali tutegeka okwanjula omulundi ogwasooka kati omwami we yangamba nti gambe ewaka nti tugenda twagala kwanjula kolo nendoota ekiro nga anko wange nga ndi eyo ewaffe gye bazaala bamaama naloota nga ngenze ewaffe gye bazaala bamaama anko wange nateekako empeta ku ngalo n'agamba gwe oli mukyala waffe tewali gy'olaga. Kati bwe nava mu kirooto nagenda okulaba bwe nava mu kirooto nensabako nenkomaawo osaba otya olwo nga nzize mutundu eno esooka nenenenya nenkutula nenkomaawo nemanya mukama akijjewo nagenda okulaba omwami nga ekirooto ekyo kitegeera n'omanya nti kino kyebukojja. Nategeera nti kyabukojja kuba olwedde baali batuyigiriza ebintu ebyo nga bajja nga batuyigiriza nti awulira agamba oba ate empeta anko okuteekako empeta kitegeeza ki munange gyali mizimu gya bukojja waliwo ekikwata nga kyebukojja yennyabo. Kati awo nagenda okulaba ng'omwami yali ateese ebyokwanjula nga ate yeekuba ngamba ate kati nedda sigenda I think I'm not ready. Ndowooza ate kati nakwanjula ntya nga ate tonamala nakusoma
nengamba gwato wangamba ate kati nangamba nedda kati mbivuddemu tebikyabaddewo naye nenzijukira ekirooto kiri kye naloota nengambya gino emizimu gyebukojja kubanga bamaama baffe bonna teriyo mufumbo bonna beewombekera ne bazimbwa amayumba gaabwe ne batuula awo n'ekirooto okirabye ate n'ekirooto kikyo kize kojja yakutaddeko empeta ate nga ndaba kojja yanteekako empeta nengamba nenzirayo nenkomawo bupye mutundwe nenkabirira ate Mukama Katonda yali wa kisa nansimulula era bwe yansimulula nalootanga omusumba oba ye yajja mu kirooto nanzijjako empeta eyo Katonda nansimulula munange kuolwo omwami wayitawo ebbanga ttono Mukama nangamba nakuŋŋamba nti okwanjulako okugenda kubeerawo omwezi gwa 8 ng'ennaku 11 era nali awo olunaku lumu omwami bwe yadda nangamba weetegeke tugenda kubeera n'emitingi ez'okwanjula Saturday eyo ne Saturday eri ku 11th tugende ewammwe si byakulambaala abantu n'abasinga balina okyegendereza bamutukuba byebuzaaliranwa ebyebukojja n'otakwatayo ate nze ebyo bye byali byasinga okunsiba buli woloota oloota eyo buli wendoota ndoota eyo ndoota nzizeeyo eyo neeno gye nakulira eyo nalootanga nga n'obufumbo nga ndoota ndina abaana naye nga amaka gange wali we nakulira nga wembandi kati ng'olaba ne wano mu marriage obusungu ate bwo bwali bumpisa bubi nnyo obusinga tekyali kisa kya Katonda bwo bwali bunemeseza n'amaka obusungu nze omwami bwakwatanga butya nze omwami nga bwangamba nti nkomawo mu ddakiika 3 nja kuba ntuuse waka 3 ne gayitako 5 natuuka 3 mu 5 awo mba natabuse dda agenda otuuka nga ze nantabuse nga ndi mukaawu muzibu nali mukaawu nalina obusungu nali mboggola ze nga mboggola n'abaana be nali nzadde ababasooka nga bantya nga byana bibebi bwe biti naye nga ate byagala balamu bange okusinga nze era ng'olaba bw'otuuka bwe mba ntuuse awaka tebansanyukiranga bwe basanyukira oli naye kati nengamba naye Mukama n'abaana benjagala benzaala bennyini tebanjagala nenzira eno era ne baddamu obukaawu nenkabirira Mukama naye ng'obusungu kuba nze nga kantu katono nga kanzijjako waaya ekizibu kyange kisinga obukulu ate ekyali busungu bwo bwali bunkola bubi nnyo naye njagala okwebaza Katonda yansimulula mu busungu nemusaba nengamba Mukama nyamba mpa okwagala njagala abaana bange Katonda yampa ekisa kati abaana bange banjagala kuba Mukama engeri gye yansimulula nentandika okwagala abaana nembakwata nembagira ki nembazza gyendi nagenda okulaba abaana nga bakyuse kuba kati kye nasalawo wemba nkuba omwana amukubira nsonga bwe mba okuboggola sikyaboggola bino bye nababoggoleranga omwana ne yeekanga bw'ati mbakwata mpolampola nembagira ki nembapeperesa suula omuggo yonoona omwana nakyo kibeeramu kati era bwe balabanga maama waabwe akutta omuggo bamanya naye ate bamanyi nga maama waabwe mukambwe era bwe babagamba ogenda kola bwotyo naye bwe tunagamba maama akivaako naye mbagamba kati saagala kuddamu bakuba kuba kati bakuze saagala bakuba naye njagala mukole byembayigiriza kuba abaana ba Katonda tebakola bwe bati bakola bwe bati naye luli nga awo nyiga bunyizi omwana bw'akola ekintu ng'obusungu busituka nga nkuba empinga nsamba nengamba lunaku lumu mu kirooto Mukama ngamba yandaga omukyala mu kyaki omwana we yakola ensobi n'amukwata n'amuzza gyali n'amukubamu obuggo butono bwe buti bwali 3 kati nange owange nanyiza nenkuba oli nenkuba kati nangamba mukyo nangamba olaba kati olaba olinga bwakutta omwana bwotyo bwolina okolaki omwoyo omutukuvu ajja nayongera mu maaso n'okuyigiriza engeri y'okukwatamu abaana ye musumba nga tumwebaza nnyata ekyo nakyo nekinyamba okukyuka ku ngeri y'okukwatamu abaana
n'ekirala nze nali omwami wange nga simuwa kitiibwa kiri awo kati bino mbu byakufukamira ate nga kali kyayaffe tufukamira naye nga namumanyiira era nga muyita na linnya oba abagenyi be bali gundi olaba tokoze bwoti bwe ntyo kati kwolera Mukama nankyalira mu kirooto omukyala twali awo nga tuli bafumbo babiri oli bbaawe n'atuuka n'amusanyukira n'amugwa mu kifuba n'afukamira n'amubuuza n'amuleetera ekyokulya owange we yatuuka ne mutunuulira bwe nti ne mugamba ovuddeyo kulikayo nga ntudde sajja n'atuula awo n'ebintu bye be yamala n'eŋŋamba omukozi oba n'agamba mukozi nti amuleetera ekyokulya n'aŋŋamba olaba oli kati mu kirooto n'aŋŋamba olaba oli bw'akoze bw'otyo bw'olina okukola kati n'ekyokufukamira nakyo oba engeri gye bali tulabye effiga y'abafumbo nakulaze kanze ebyo nga sibimanyi obulamu mbwekwatiranga bwenjagala twakula nga tuliba kwegamba ngaokulala wenna nga bw'oyagadde weefuga weka ate n'oli gwe nakula naye yali singo maatha kati nze ebyo saabimanya tewalaba figa ezo bakwata batya taata nedda naye njagala okwebaza Katonda ne meetings zino ez'abafumbo najjanga nanyinkiranga nnyo kati nga baba basomesezza ngamba Mukama kino sikisobola naye nyamba omwoyo omutukuvu ku mulundi guno nange nkikole kiteeke mu nkola Katonda n'agenda nga nsimulula nenkyuka mpaka olwaliro n'omwami wange kati anjulira kati we tubadde kukiri okuddako emabega ekyokwanjula ekyokwanjula ky'omusumba kyali kiganye mu kusooka nenyigako naye bwe namala nenzuula nti nze yaliko ekizibu Mukama bwe twajja wano ne bansabiranga n'engwa ebigwa ebintu ne binvaamu bintu byanvangamu ebisajja byankozesanga buli kiro kati nentuuka n'ekiseera nga bba wange nze ekiseera waliwo ekyatukanga bba wange simwagala nti bba wange abeere awo naye nga nze njagala ssente kasitampa ssente ebirala saagala kumanya kati nga ne bwadda waka nga ndabanga ekizibu omukuuzi mu nnyumba maka nga ndabanga ekizibu naye kati we twagira ne Mukama nansimulula ebintu bino n'agenda nga abijjawo ebino ebikawula ebyali byanfuukira nze ebikawula waliwo webyanjirako ne wansi ne wavaayo ekintu bwe kiti kolo byajja bisatu nga kiri bwe kivaako kino bwe kiddako kino bwe kivaako ne kiri zeena nembeera ng'ayonoonese naye njagala okwebaza Katonda nti yamala nansene najjanga wano nensaba ne bansabira ne tusaba ne twenenya endagaano neŋŋamba Mukama nsaasira okutula endagaano eno Katonda nansaasira nansimulula ekintu ekyo neeno wansi ne watereera bino ne bwogenda mu badokita ne bwokola otya nagendako ne mu badokita nga kya mizimu nga gye gikireese naye nga bwe bantestinga sibeera na infection kati nga nabo tebategeera kiddala ne batestinga kabuto ku syphilis nga sirina kandida nga sirina twebaza Yesu oyo bannange naye okusiiwa kwokka nga babeera nga abatatteyo kamulali ne ku mabbali eno yonna n'owulira ng'obuntu obutambuzi ne kuno ku bisambi kwennyini wano woggattira bwoti nga wabeerayo obuntu bw'owulira bubeera nga butambula muli naye njagala okwebaza Katonda nti kati Mukama ebyo yabikola ki yabisimulula n'abijjawo engalo n'akalulu abakyala mbitegeera awo kati we twamala ne tumala okwanjula ne tubeerawo kati bwe twamala okwanjula Katonda ate awo nansimulula bwe yansimulula weewo we yankyalira nankwasa ekisulumuzo nankwasa ne waleti yampa waleti nangamba nkuwadde omukisa gw'esente nangamba okuva n'olwaleero nkusimuludde nkuwadde omukisa gw'esente munange nali ndi awo okuwaako kwekyo kya financial breakthrough yange yajja etya kati nali ndi awo omukyala nankubira essimu omuwala oyo twasabanga naye nze namuleetako nawa nemutundwe nankubira essimu nangamba nti omanyi Mukama yangambye nti weetaaga ssente
yangambye nkuleetere sente zino nengamba okakasa nti ye munange ne bitandikira awo ng'okusaaga omuwala najja n'aleeta sente yajjali 25,000 zokoleke walaba mu kirooto ng'omaze okusaba omulimu mukama nakwasa ekisumuluzo ekyomunyo mwe twasabira olwo watuulanga butuuzaawo kati mu nyumba omwo negayirirangamu mu ruumu omwo ne bwe nagendanga okubuulira enjiri emulago nga bwe mba nkomyewo nga batugamba okomawo waka n'osabira ne weegayirira abantu bali betukoze eki betuzimaze okusabira ekitegeeza omulimu gwo nga ggwe katonda yakuwa omulimu gwakuweereza kubuulira njiri nyinyonnyola awaawo munnange awulirategeere enyabo kati ekiseera ekyatuuka mukama nansindika emulago okubuulira enjiri yansindika mu baana kati era awo nali nga sirina ssente naye omwami yandekeranga waka akasente akokozesa waka sente ezo ze yandekeranga nga kwenzija transport nali sinafuna motoka nga kwenzija transport nenzijako ensigo yange siga ezo nagulangamu pakiti za juice box nenzisitula neninya taxi yange nengende mulago kati tugenda okubuulira tubuulira abakulu enjiri nabalokose ne balokose abaana nembagabira ebyokunywa olumu nga ntwala sukaali olumu nga ntwala sabbuuni oyo ngula emiti netusalaasalamu nentwala katonda nembeera nga nkikolanga kati nenkimanyira nti nze era nali namanyira nti nze bwe bampa esente ez'okukozesa ewaka nina okuggyako ezikola emulago mu buweereza bwange nga nzijjako ez'emulago nezenkozesa wano awaka kuba za mukama bwe yalaba kye nali nkola omwami n'amukwatako nga mpa esente nyingi abaaguza ebintu byonna waka n'aleka n'esente nga nyingi kati ezo sente ze najjangako ensigo nenkikola myaka 2 paka bwentyo paka lunaku lumu mukama bwe yankyalira n'angamba okuva n'olwaleero kati nkusimuludde nkuwadde omukisa ogw'esente beera n'esente nga zizo si za mwami sizakameeza kati kwolwo yayogera nange like nga leero twali mu kusaba era nakusiiba katonda nansimulula mu kya financials ne wayitawo 2 days omukyala nankubira essimu nangamba mukama yangambye mbu weetaaga sente era yangambye nkuleetere sente zange ez'ekimu ekyekumi nemugamba yi oba tewawulidde bulungi nze nga siri musumba nangamba nze katonda yennyini yeyakoze eki yeyangambye nali ndi awo n'aleeta 25,000 n'agindeetera kati okuvaawo n'abeera nga buli mwezi aleeta emisente ezo aleeta sente ezo waliwo kati nagenda okubeerawo waliwo ne mukwano gwange omulala yali agenze ebweru naye nali ndi awo nankubira essimu nangamba manyi nga naloose nga mukama angamba mbu gwe weetaaga sente e Uganda nemugamba okakasa nti ye nangamba era ngenda kusindikiranga sente zange nafuna omulimu naye yangambye nkuweerezenga ekimu kyange eky'ekkumi olina byokola omwoyo omukyala naye n'abeera nga aweereza sente olwo wabuulira enjiri bbanga ki enjiri ngibuulidde musumba mpaka katonda bwanzijeyo wano juuzi emulago nze nabuulira enjiri okuva nga ndina baby Joshua nga ndina omwana wange owokubiri nenzaala owokusatu nenzaala owokuna myaka mingi nga nze mbuulira enjiri emulago okujjako we lwabeeranga olubuto nga lukuze awo nempumulamu bwe mala okuzaala nenzirayo empapula zo baazikuba mu njiri empapula zange ziri eyo baazizingako waliwo n'olumu omwami yali anfuniddeko omulimu nangamba tegeka CV omukwano gwange yangambye waliyo ebifo mukufunira omulimu nensanyuka naye we namala nenzijjukira oba yali mwoyo mutukuvu simanyi naye saamugamba kuba ye engeri gyatajjangako eno tasobola bimanya naye nagamba mukama wangamba nti ompadde office naye we kuba kwagalako nga ekiseera kituuse ngende nkole mu office eno endala it is fine nze nja kgenda n'ekyo munnange twagira nagenda okulaba eyangambye okugira ng'aneekubyeko aneekyusizzaako nangamba nedda tubireke kati ate abaana bana we yamala infact ekyo yakimbuulira later
twali tubyogerako n'agamba ati bwe tunavaawo waka gwe oveewo nange nveewo abaana tubalekeraani. Ekyo kyona ekikola ki nekigenda. Kati meanwhile wano nze kyenakola mu bulamu bwange esente zange bwe nzifuna kubeerako ensigo. Kubanga Katonda alina kyeyambikkulira nti bwe tuli omuyembe guwooma tugulya gwonna naye ensigo tetugirya tugisuula ate yemmera nereeta emiyembe emirala mingi. Kati kyenkola nze bwe nfuna omusaala gwange ogwo Yesu gwansasula nzijako tayisi ne offering nenzijako ekiweebwa ensigo. Kati nze nsabira wa pastor Kamya naye tubeerayo n'enjiri ey'oku TV tubeerayo n'ey'omu makomera. Kati nze nali nayogera ne Mukama naye yamma mu maaso ganagamba Mukama nze bw'onompanga ze sente zange z'onompanga n'okujjangako ez'enjiri era nzijjako enjiri yange nenzijjako eya TV nenzijjako nene ey'emakomera nembeerawo. Katonda ngabiridde musumba nze omwami wange yali tayagala na bya bulokole kyembadde sibagambye. Nga tayagala na biwulira. Mbozi yakufuna tonalokoka. Yanfuna sinalokoka. Era yagambanga mbwe egyo mizimu nolokokera wakati awo mu lugendo. Katukomewo mu ddakiika zaffe endala tulabe kati obulokozi bwesiimisa butya omwami wa Faridah.